Omuyimbi Nando Love bamubye tasigaza kintu kyonna, tasigaza yadde n'ekintu kyonna wabula engoye zajjiddemu wali kw'ossa n'emmotoka. Naye muganda wange kino kikambwe nnyo, ngenda kubeera nga mbikulagakoko mu maaso awo, kw'ossa ate omuyimbi munnange ate Pallaso wuuno nno asumuludde kye bayita tune enkambwe. Oh my God, ngenda kubeera nga mbikutusaakoko mu maaso awo. Kaakati nno kansiko munnange ate nkutegeeze nti Nando Love munnange si birungi n'akamu. Ngenda kubeera nga nkulaga akatambi kano okuva bwe katandika paka bwe kakoma. Muganda wange ogenda kwewuunya kye bayita omubbi. Nando Love tasigaza kintu kyonna mu nnyumba. TV, studio system ye yonna bagisitudde ne bagitwala. Mu nnyumba si ntebe, si ki, oh my God. Anaye tuva ku show omyewe waka saze studio yaffe bagiyingiddemu, abayayi bagiyingiddemu ne bakamu buli kimu. Bayingidde ne baba buli kimu twabadde tugenze ku show wala. Buli kimu ne bayuzayuza studio yo yonna bagyemu ebintu bagyemu ebyuma, piyano, buli kimu bakitutte ne mugere mu nnyumba. Ne batwala entebe, ne batwala buli kimu. Ebintu byonna eby'omu nnyumba babitutte buli kimu. Abaziza nga tugenze ku show wala nga buli omu taliwo waka, nga n'abayayi bonna tebaliimu. Ebintu byonna ne babitwala. Bayise ndowooza loole. Baayise ne loole boy kubanga. Twabeeredde kata obakozesa okuyingira tusanze geeti nzigule. Babbi. Buli kimu nanga babbi. Tujja bafuna, tujja kuzzaawo buli kimu. Omuyimbi munnange ate Nando Love bambi si birungi nnyo n'akamu n'akeddagala. Nando Love awamu ne management ye bali mu maziga mbeerere studio yaabwe. Ababbi bamenye ne babba buli kimu ne bakitwala. Katungu mbeera nkusazeko. Nando Love ne management ye Air Ghost Empire ogatte bonna nga we babeera. Bagenda ne batambulamu ne bagenda mu show nga omanye ebyabayimbi. Bagenza okkomawo olwaleero ng'ekikomera geti nzigule ye yabuluza bweti. Bagenza okutuuka munda. Studio, ntebe, computer, ziraputopu, ma TV, ebiki bitanda, buli kibeera wano bakitutte. Okumanya nga bano ababbi bajooga. Batutte obusenya bw'aba producer obadde mu studio. Kati obusenya bw'omuntu obutwalira ki bukugasa eki? Naye nze kye nsobola okugamba. Omuntu yenna abbye Nando Love ne Ghost Empire ateeka kuba abamanyi. Oli abatagetinze bulungi kati gye mulaze mugenda kulwayo. Yensonga lwaki yabadde n'obudde obumala okutikka buli kyayagala. Studio eweddewo. Tewali kisigadde yadde na kimu. Kyannaku nnyo
kyannaku era twongera okusaasira Nando Love awamu ne management ye. So nja kubeera nga nkuwa munnange ate update yonna enaaba efaayo munnange ate ku muyimbi wo Nando Love, wabula nga twongera munnange ate omusaasirako, wabula nga nkwongeddeyoko omuyimbi munnange ate Pallaso asumuludde kye bayita tune empya, wabula oluyimba luno abadde yakalulirizinga nno, asoose n'ayirizinga munnange ate audio, naye muganda wange oluyimba baatandise dda olukolamu munnange ate challenge. Wogenda ku mukutu ogwa TikTok oluyimba luno challenge zokka zikunukkiriza munnange ate okuyita mu mutwalo. Mediatire Pallaso nedda olimbye walirizeko omwaka ne guggwako n'ofulumya akayimba kano eno hiiti ogirabirawo obulungi bw'obusasamaza era okwata nambe mu mpaka z'abalonde wabula oluyimba luno yalukoze munnange ate ne mwana mulungi munnange ate Kafuba kw'ossa ne Kisha. Kaakati ku bumu ku butambi bwe ndi mugezaako okulaga, awo nno babadde munnange ate ku video shoot nga bw'ogezaako okulaba ku luyimba luno olupya n'abakyala. Kaakati nno ku sayidi y'emu Pallaso n'avaayokko, waliwo akatambi kano kabaddeko munnange ate eddoboozi oba munnange ate saawundi eno ebadde ekutte akati ku mukutu ogwa TikTok era nga ekontana munnange ate n'oluyimba lwe oba n'oluyimba lwabwe n'abakyala. waliwo eyambuuzizza naye abasajja bakyawa batya mukwano gwange omulungi engeri omusajja gy'akyawamu yaabulabe ate yawukana ku y'omukazi kankikumenyeremenyere omusajja nga yayagadde omukazi akwagala n'obulamu bwe bonna. waliwo eyambuuzizza naye abasajja bakyawa batya mukwano gwange omulungi engeri omusajja gy'akyawamu yaabulabe ate yawukana ku y'omukazi kankikumenyeremenyere omusajja nga yayagadde omukazi akwagala n'obulamu bwe bonna n'amagumu. Abadde wali nga yeetegereza munnange ate emiyembe gye nga bw'ogezaako okulaba. So weebityo munnange ate weebitambudde kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo.